Tuzze tukebera emitimbagano gyo. Abantu bagamba oli mufere. Tutangaaze. Mbala ni basente z'abaana kuziteka mu mikolo. Ola longo wali oliddawo okwanjula omukazi okusooka atobbe sente z'abaana ng'obadde ku kyeyo. Actually nze kino ekintu ekyannumana nnyo era naye yali akimanyi nti nze abasajja tebammalamu. Siganye taata w'omwana wange gwenda naye lwakuba alina ebintu bina. Mulimba, mufere, mubbi, muyaaye, si mulambulukufu. Bobaka ki bwe wandyagadde okuweereza mujjawo kuba lindako that lady bambalekera okufiringa insecure, let her feel free. Nze nkyali mwana muto saawa namukubako omusajja omulala agume abeere gyali saawa yonna omukyala akyuka. Olina buzibu ki n'abantu abakakiiko k'ettaka? Lwaki olina abalabe bangi? Samusha walyaki? Welcome on my YouTube channel Shida Cruz. Nengenda okomawo ebyembi nga sente zange yazikozesa ku akaunti nasangako zaali $2,800,000 kujjako ekyamakulu kinalabawo kyeyankolera nga yangulirawo poloti naye ne poloti yali nene nnyo yali 5.7 naye ngeri eyo mu kyalo and I wasn't happy for it because when nali eno yangamba agiguze $7,000,000 ngendo tuuka wali like ku ndagaano nga yajuga $1,400,000 ate nga neze $1,000,000 yayongerako bwongezi so nentuka nga sente yazikozesa nga waliwo $2,800,000. I was so depressed. Nayisibwa bubi. Tekyambisiza ddala bubi. Olwensonga nagenda tuuka n'eri ku ttaka lye yali angulidde ng'era birimu enkaayanaakaaya naye bityo. Naye Mukama n'annyamba neŋŋamba kyali mwana muto ng'ate mpulira amaanyi nkyagalina. Neŋŋamba tatute bulamu bwange ate oli muganda wange. Otebeeza muno gamba actually ekyanje tukyasinza okufeesinga abaana b'ebyeyo nti omuntu wo ayinza okukozesa sente tulina challenge ndi watosobola mutuusaako kizibu nti bakati nga challenge ndabadde muto omusajja nasobodde omusiba kuba otaba muganda wange omusiba ne tosobola kwatakera ku macho oli nti osibye mwannyoko kuba oli aba muganda wo ye challenge tusanga nti abantu asinga otuyisa obubi ate bantu baffe abaddala so nga sina kyenyiza mukola bula ne comfortinga ng'omuntu neneegattagatta neneegumya kuba nowobeerawo shida nga ggongumya no nga ashamusaguma nga nze mu mutima gwange seegumiza you can't make it. So neekuŋŋaanya yes abantu ekyalo kyansaasira buli omu naye neekuŋŋaanya ng'omuntu obusente obwaliwo $2,800,000 naye ngamba kate buno bwe bulina okukola ki okuzaayo okunzizaayo naye nga kate nakiddamu buto wallahi n'omwezi saagumala Uganda kuba kyeyo yayiga awo buli bwavaayo agamba nzirayo enkya weeyoolayoola noddayo boddayo waddawa wadda Dubai era wayitira mu kampuni muntu bw'otuuka e Dubai wali ogenze kola mulimu ki era kadama kuba busente bwali butindi ajika obusente nali nsaasaanyizzaako like nga singaza akakadobanga kamu n'ekitundu kenakozesa nenya nengenda Dubai natukira mu kiyumba watukira mu kiyumba nga kirimu abaana bameka mwalimu akaana kamu naye nga ennyumba flat 3 eyo wafunayo challenges ki wali walungi by the way cause nali n'akaana kamu mwaka gumu kitundu ng'ennyumba fine yali ya floor 3 naye nga omanyi ennyumba tebamubanda bangi tekola kitesumbuwa ne challenge gye nafuna nti mukama wange omusajja yali ankwana ate nga musirikale then ekyokubiri challenge endala gye nafuna omwana omule akaana kabebye nze mukama wange omukazi yali yangamba akaana alina kampanga saawa 2 naye ate natuuka ekiseera ng'omwana like nga yeerabira katukola omwana yamwerabira omwana n'ava mu katanda ng'omwana ajjukira aba akula buli lunaku omwana yava mu katanda n'afuluma nga omukazi akyebase nakkira ku madaala nayoga nayatika wati omutwe nze nawulira mwana nga akaaba nali mufubiro nga mbategekera breakfast nenziruka nkwata omwana nga onawulira nti owulidde ekintu kuba ajjukira omwana waabwe asooka n'akaba mukogo ne gusigalayo eri nenziruka nenkwata omwana during that action mba mukutte bwenti omusayi nga gunjikidde bwe guti omwana yatise wano omukazi mwe yansangira nga omwana like ng'omuzadde ng'oli ku mwana onya first aid ononya coffee kuba coffee omuteeka ku musayi gustopinga nga ndi kumutetenkanya obuzibu ne bujjira awo omukazi n'antabukira nangamba okoze eky'omwana wange nga omanya abawarabu okoze eky'omwana wange teyampuliza sikabusise mwana wange adduka ng'afuluma bweru ng'alinga agudde eddalu akubidde bbawe yali ya poliisi ne gambuguma
nengamba ero bansa naye sadduka nemberawo engeri ginalinamu kali kacyansi nti omusajja ankwana ngamba sanga omusajja anakolaki anampuliriza kati ng'agenda omukazi bwe yagenda bayiza omusajja bwe yaddambye okunkwana abanga biganye natuukekisa kuba yali musirikale manye abasajja bawalabu baba basomyeko bwakwana n'ogaana tebalemerako ng'afuuse mukwano gwange era bwe yatuddusa omukazi n'omwana mudola n'akomawo ewaka nambuza Shamsa ndi musajja musirikale mukazi wange agenda kutwala ku poliisi explain me the truth tulonye ekyokukola nemunyonyola nemugamba naawe kenyini okimanyi mwana mumpa saawa mmeka zino saawa mmeka zosangiddemu omwana ng'agudde ebadde saawa emu nabadde nemunyonyola nga weekibadde nagamba okay leave it ate mu nnyumba mulimu cameras nemugamba you can check your camera naddayo mu ddwaliro nandekayo waka kati nensigalawo nga sibitegeera nengamba leero nfudde nemberawo ne bakomawo omwana nga bamusibye omukazi teyaddamu kunnyega teyaddamu kumbuuza teyaddamu kukolaki nemberawo natandika okuba nga mpisa bubi olwokuba alaba yakoze like yali amanyi bagenda kunsiba oba ki nalaba nga tebba wampolereza nekimuyisa bubi ndowooza natandika okumpisa obubi natandika okumpisa ddala bubi kati lumu nalaba nga buli kyankola tekikolaki omanyize that thing nti omune bwonkolaki siwa bintu binnumya budde natandika okuba nga takyampa mmere waka najjawo gasi waka namutwali wa mukano we nga tebakyalya mmere waka bo bagenda ne bali abwe ne bakomyawo tulo nga tebakyampa mmere natuka ekiseera nga abaya zinene abaya gyomala okukoza gyakisula mu ttaka n'obiddamu natandika okuleetanga ebiza ebiddugala bwakamala osimanagaa nabisasanya ku madala wonawona nagamba jangu obiddemu mbeera nenkaluyako nengamba sigenda kupowa bino nabimanyiira olonga contract ya bbanga ki yali ya myaka 2 kati yagenda okulaba nkoze buli kimu kuba yanyimako nemmere for almost like 1 week ngalaba yadde tanyima mmere nkola kinga nkube engano yange nenfumba amazzi agokya nenjikubiramu ng'obuugi nenywa nga gasi yamuggyako nalaba nga tebindya ndoza nagamba kana akawala kati nkakolere ki kuba yagezaako okwagala banzeeyo ku ofiisi ng'omusajja akolaki agamba omwana alabya bulungi omwana wange muleke kuba akaana kali kanjagala nnyo nga takakizanga naye olaba omwana nga ajje wange amugaana kyavamu mukazi kolo nali mu nnyumba nanfumbira amazzi agokya nali nsimula bwenti sinki bwenti nadda kino kigasi bakitata kino kyebafumbiramu omuceere ne gujja mangu rice cooker rice cooker kati mba ndi kugundi mufumbiro nsimula bwenti najja nampitako nga tanyeze nga naye mubuza tanzira nange ne mwesonyiwa ateka amazzi mweyo rice cooker simanyi rice cooker agataddemu mba ndi awo nkyuka bwenti ngenda okulaba like nga wonabanga osimula bwoti okyuka bwoti ng'olya agira bwati amazzi ekirungi nze nalina omuze esimu yange webeera wenkolaki wembeera ngera eva embeera mu uniform munda mu mpale bwe yali nga njira amazzi bwati nayita mu buyisi sadda saatula mabega saakola kyabula nayita mu buyisi nenkuba geti paka wabweru nenziruka nensula ku street okumala weeks ezi weeks 2 Dubai awo nali nkolera Sharjah abe Sharjah mbatumiddeko kati obuzibu bwe nasanga nga buli wembula ekyansi nnyo ku street buli wembula tenzira gyenzira amakubo nga sigamanyi biga nkyali mu ekyalo ky'omaani nali sifulumirako ddala yeeri gyenzira ndaba street bifaanagana yanako kubanga nze obudde bunsanza nga nebaka mu kikasasiro bikasasiro nga nebaka wansi n'endwala bino ebyaffe ebyabakazi ka uniform konna ne kafa nga sina yadde ekyokukozesa ensowera nga teriyo bantu bakulabako bakuyitako Philippine era zo kusulayo kasasiro nansanga nampise manyu mu kageti kaabwe like yansanga nnyo nonese nantwala mu room ye nanongosa nampa negundi ebyokozesa ebyaffe abakazi nampayo ne uniform endala nembera akawo yansuzako ennaku nga lumu kitundu nali nyiga olwokubina ngamba munange bakama bange banatega nti oli wano biki bajja kuneta katambula okoleki tambula ogende nenfumayo nengenda kati nemubuuza njagala like kale ntuke kati siko nemugandagirako ntuke ku poliisi oba kinandagirira kati bwe yandagirira mukama nanyamba nga omumanyi street ze Dubai waliwo otuka nga kuliko wifi ku kkubo n'ogisika nalina WhatsApp group by then kati nensika nga mbuli abaana bange nti kati ndi wano eno newabawo omwana yansindikira omunauganda nti omunauganda agenda tutuukawo ate nga nkolesa nga nvuddewo kati bwentyo natambula mpolampola okukakana nga ndi Ajumani ye waffe e Dubai nga ndi Ajimani natuuka Ajimani nagenda nenzira ku office ey'omukyalo omwe yantwala yali mu Ethiopia
bwentuukawo she didn't allow me to explain anything. Ne mugamba omanyi njagala kuddayo waka n'agaana nagamba n'okukyusa ennyumba nankyusa. Bwe yankyusa n'anteeka mu nnyumba endala kozi mu maani we nali nkola mu maani nagwako wansi. Wotya? Sibwa bubi nali mu kiyigo nengwa mu kiyigo like n'ebiswa bubi wane no mu nsingo n'omutwe kati nga n'obuzibu ng'omutwe gunnuma nnyo ensingo ng'ennuma nnyo ate tebampa treatment. Era bwe nakoma wasa n'ensingo bunyina zimalya mu ddwaliro awo e Rubaga. Kati bakufunira ennyumba ey'okubiri. Eri ennyumba wali ogimazemu bbanga ki? Naye ngimazemu emyezi 4. So ne bakufunira ennyumba endala yo wagimalamu bbanga ki? Kati ennyumba ey'okubiri teyalina buzibu omukyala gwe nali nkola yali looya ng'alina ka baby mwezi nga gumu 2 naye nga famire nene ng'ennyumba lulinga 2 naye nga nalwongera wala bekyali mu maanyi naye nga bo buli muntu neki n'omukozi we. Kati nga n'obuzibu bw'omutwe nga gunsumbuwa nnyo nga neerumika buli kaseera. Naye nga saagala kuba nali nsazeewo awo nkole kingume nkole naye nga saagala gamba mukama wange ate nga abawarabu beenyinyala nnyo ng'omutwe gunnuma neerumika. Kati kola omukama wange nankwata live. Yes, omukama wange yankwata live. Nga weerumise? Neerumise ya. Nagamba are you sick? Ne munnyonnyola ekituufu. Bo nali ntidde. Nagamba lwaki bujjo tongamba ne mugamba it's because njagala okukola saagala kugamba nagamba nedda. Nine empapula zange zonna ezo ddala nga tosobola kukola ng'oli mulwadde. Era at the end of that day ogenda kuyisibwa bubi weekange nga ne ssente z'okwezi zonna zikoze ki. Nanga sooka oddeyo Uganda wejjanjaba okole ki obuuna okomewo. Nanziza ku office nagamba omukazi w'oku office akole ki anzize namugamba no mwana tuddamu nga mu nnyumba ndala mu ki mukozi mulungi naye mulwadde omukazi n'agaana nga kyamusomala kumpa $7,000,000. Zaaki? Mbuze banteekamu okgenda. Aha, eno emboozi teggwa malojja. Emboozi ya Shamusa teggwa malojja. So atuuka yakuzaayo oba yatuuka? Yagaana. Nafunira ennyumba endala? Nanfunira ennyumba endala. Kati yanfunira ennyumba endala naye kuyoli mukama naye era nga ekizibu nga lwonkozaako ku busente bwange egyo emyezi. Sikulu nno nali nga sente zange sizisindika waka. Ne mugamba n'agaana like naddayo nga ekizibu omutwe gukola ki nga gunsumbwa nga gunnuma gye yangaba ewalala. Nalaba kituse ne nkubira mukama wange oyo looyo eri gye nasooka. Ne mugamba eri gye wanza ku office n'obagamba banze waka baagaana bangabye wala naye omutwe gukola ki gunnuma. If you have anything like nga you can help me please help me. Nangamba mpeza location we namuweza location yanvuga direct paka ku police. What? Tewatya? Nibateeka ku police kwa yali abimanyi byonna nakubira no mu Ethiopia najja. Nabanga tukadde tubuwadde sawa ne omunoloyo omukazi n'abanyonya nabanga tuwadde sawa 24. Na aba police nabambuza kyagala okukola oba nedda. Ne mbagamba nedda njagala kuddayo waka. Then ne bakola ki? Bangamba nti yagala kuddaka ne bawa office oyo mu Ethiopia nabanga tukadde sawa 24. Nomwana ngazeeyo wakati nga gw'omututte. Era banziza ku airport ngo omukazi office kwali ne police yennyini ne bampeekera paka ku kisaawe e Dubai ne bantika ne nkomawo waka. Nakoma wakati nasooka ddala agenda mu ddwaliro okwejjanjaba. Ate bamuwa ka deportation. Temwerabira kusubscribinga emboozi ya Munnayuganda ku kyeyo gye tugezaako okugoberera abali ettaka mbatumirako kuba bannaye Shida Cruise mugiwagidde. Tumirako n'omukyala Pamela owe France mukwano njagadde nnyo abe Sweden Shakira we baletambuza kintu mwena mbaagala. So ani akugobera ebintu bya visa? Mama yangu ebya visa nga ngenda ettake na bwe natukomayo Dubai na like nga olabaye na compensating amu ebindi challenges naita mu Omani ne Dubai nangamba sidamba Warabu lero kangezeko ekintu ekirala n'abataki ba Warabu sikyo asinyo bali siba Warabu siba Warabu ate they are Bali far much better than Arabs actually. Okay. Bo wali ogezaako okugenda ettaki biki bye watunuulira kubanga bizibu bye wafunira Omani bye wafunira Dubai biki bye wali otunuulidde? I have a cousin sister, cousin wange bazadde baffe ba Uganda. Eyansooka yali amazina kuba naye nakagenda Omani ye n'agenda Turkey naye nga mulanya ku Facebook jukira Omani tubeeramu enviiri ziba bwezito tuba mu uniform naye nga ndaba yali Turkey naye nga ajoga nga ndaba akyusa akaviiri ayambala nga bw'ayagala like weegomba nkulabye
nagamba naye ndi mukazi eyegwemba ekintu naye nenkitukako nga nkikoleredde nga segomba binene mbu oba netundu oba nkola eki I hustle for that if I need something ate mba nkyagadde making sure nti nkolaki nkifuna. So nogenda ettaki nemugezaako yo sister oyo cousin wange nemugamba ntwale nange nga omanya ntwa family yaffe actually yagana okunconnectinga yagamba nga taki onosobola taki bichi taki bichi namanya nti ntagenda kolaki tagenda kunya then noyiya nenjiya nakola buli mpenda ayati mupambanyi so sijja kubuuza muntu oyo tetujja kumwogerako eyakolera kuba jagamba bankubidde akalango so bwe wagenda ettaki wali osuubira ki? Nze nga wamanya kyamazima ettaki wali emirimu mingi waliyo opportunities nyingi naye nze nali nalookingira mu kiyumba okitegeera era we natuuka ettaki like nga ngenze alhamdulillah direct paka mu kiyumba saabeerako yadde mu kyo badde bed space nagenda direct mu kiyumba. Mpozi wali obeera mu kyalo ki? Izmit. Abe Izmit abe Kojel mwena tubatumiddeko haye ate ono obadde nga mulaba ku mitimbagano nga bamumpeereza abangamba ono agamba kino naye watandika ddi okubeera ng'otwala abaana ettaki era oyina bisaanyizo ki ebikukkiriza okutwala abaana ettaki kuba okyali muto naye ate abamu b'otwala bakulu? Ashira nga sitwala ttaki yokka kati kintu nga kyali nnya naye like nga yongamba actually abantu abambaddeko okumpi bammanyi I'm not that kind of a person nti ndi so selfish era kyekinjagaza abantu abasinga obungi nti bwenfuna ekintu ekirunjaga nnyo n'abalala bakole ki bakigabaneko so like nabo abantu bangi abangobera ku Facebook abagobera life yange kati nga abantu bashamuza kati oli mu nsi ki nti ndi mweno nange njagala eyo nentukesera nga abaana baagala nnyo okujjawa ettaki because nange natukayo nennyumirwa batandika okwagala okujja ettaki nemba nnyonnyola nga nambuza life tukuleko ku life eyo bweri nemba nnyolako naye nga mputa ku Facebook page yange because I have a Facebook page people ne bakola ki ne bayagalayo ng'ekisooka nabanyumiza ettaki tetukolera ku contracts n'oba mu kiyumba tufuna day office n'ofuna obudde bwo tetukolera mu uniform tetukolera ku pressure you can change the job anytime you feel like so abaana ne babyagala anikofuna abaana tuyamba tuconnecting kwani yakutwala bicho bitebwe ebityo nengezaako naye ate omuntu yantwala natuuka ekisale n'afuka muyaye like awulindako tontwala speed otubuulidde advantages ze wabulira banno ate challenges ki ze wababuulira? Challenges eziriyo nze kyenalaba nganze bwebbanga lyemmaze ettaki challenge nalabayo eryemu ya mirembe mingi ate ebiseera ebisinga emirembe wegiyitira wekanga okoze bweba teweebeereddeemu kwebeereramu wekanga osanguse nti ekisooka nga netukolera ku contract goba weefuga okyusa omulimu okola abaana bakosanya that opportunity nti asobola okuva mu kiyumba wayagalidde kuba ettaki weyagalidde wokola ki ekiyumba wookiviiramu ne badya this opportunity nti waliyo abannayuganda bangi waliyo ebinyumo bingi okugamba ttaki eringa Kampala ttaki yensi gyonza osanga omunnayuganda ng'atembeya emigaati naye ng'ali ttaki gyonza osanga omunnayuganda ng'atambuza amatooke ng'atambuza gonja naye nga tuli Bulaaya batambuza engoye okitega buli business eri gyeri so kati kyendalayo gyendayo nga disadvantage emirembe mingi haye ate ono nno tuyingidde wekasinga we bakasosootolera haye ati bagamba tuzze tukebera emitimbagano gyo abantu bagamba oli mufere tutangaaze nyiza okuba nze ng'omuntu siri mufere nga abantu benkolagana nabo bebaki oba benzize enkolagana nabo bebaffe like nga bwe nkugambye nti nabo eri abaana bansaba nga okuba connectinga ku muntu eyantwa naye nga omanya abantu abamu sente ziba amaaso naba connectinga without nti oba bampe sente kuba oyo omuntu n'ogera ku makya n'ompoza shamusi bamusasula yadde 10 teyampa yanga yadde 10 naye nga just nekyengeza nga era mugamba kimunzi oba tompadde it's okay naye abantu bange abangobeera as long as bali bulungi n'abaana batukisanda ne bamufloatingako atandika okubba abaana like kubanga waliwo ka video akala kebansindikirako nga kalaga nti walinanga enamba gye bagamba bannaye buli ayagala visa agenda we wagundi yono enamba n'ogisomaawo n'olinajja n'omuteekawo then ekyo kituufu nina omuwala actually anvuma nnyo ku TikTok bamita is it Nampi Just Livia anvuma nnyo nagezangako muwa abaana ne bbaawe naye nga abaana batuuka like nga complain zisukka
ngamba kugamba bba oyo omuwala ujja tuconnecting atukozesa tutuuka abamu nga ate batuuka like lyagamba ngenda kufunya omwana omulimu biki mwana watuuka they treat them bad abamu nga tebabafunira visa balya sente sometimes nga babagamba tugenda tubatwala $6,600 ate omwana visa wekoma wati namugamba $7,800,000 like omwana jukira yobo omugamba nti $7,000,000 abekyo yakiteeka mutera sente zakolaki zategeka nate omuntu amala ofuna visa nomugate yongeramu ate visa nagitaddemu biki eyebaloosiyo in a business but chechiringa chovana nagamba bana be Canada nti when you are working on a visas tusoka kufocusinga ku visa ticket olwensonga oyinza ogamba omwana right now nti ticket ya $10,000 natukota mulanga eri ku $5,000 kuba dola ekyuka gwe begenda kuyingiramu sometimes ajja kuba wansi ate ye omwana ekoleki emuyingiremu nakubuuzizaako ekibuuzo wali mu maaso nti oyina ebiwandiiko ebikuukuutivu ebiraga nti no otwala abana mu nsi ez'enjawulo kyenyinza okugamba nga bwe bagamba simanyi ebifere ebyo bibaawo koza teri muntu era avuddeyo kulayikira nze nabagamba kuba ebbanga linamala ettaki natuka ekiseera like nenkyusa nalaba nga abantu nga bayidde ate nga ntwakomulanga ate nga abantu banneesiga ekyo kyanfoosinga like nafuna abantu abategeera wakaleka ngamba bansinga mu ntegeera naye nga ashamuza instead of abaana baneno kuba sigwa obabba ababba lwaki tokola ekintu ng'ekyo because I know you can make it because first and foremost nali nfunye emikwano eri egy'abataaka mingi abampa like ne banyambirako ku baana like bwebito byokubayambako abaana nga batuuse eri naye sokolinde naye nga company yiyo kuba nalabako video egamba nti company erimanya ga muntu mulala naye nga yiyo atange shida zetonse sasa ngate yali yange sengoza nkyaliwo mukwano ekyamazima company eyo nga bwe nkugamba nti abantu batandika nkugamba kyamusa tubuli ekifo etukusanga by that during that time nali up and down nga ndi mu kiyumba nga obudde nfuna butono awo nalina emikwano awo nafunira abadde mukwano gwange like Alan nanjogereza bwe yanjogeza nalaba omulimu gwenkolaki kuba yalabanga amasimu nga mangi agankubirwa yalabanga ntambuza abaana bikiye naye nga sina by then honest naye sina byogera kaya ate nga olumu mba mu kiyumba gwenkubira nemuga dduka ku airport waliwo like nga abaana mbankubira nga sinze mbatutte naye ng'omwana kwesona nga ashamusa nkulaba ku Facebook na ku TikTok naye eyandeeta ansudde wano ku kisaawe sina ngeri gye nvaawo notuma ala namungala nyamba bambi olwo omwana asiranye geno naye nga sinze ebiseera nga nali sinze nkolaki sinze mbadde nga just mbayamba buyambi nagenda nabanchimirayo abamu nga nze mbayamba nemba connectinga kyava mala nangamba nekino kintu tusobola okikuba laki tetukola tukoleki tukola gulawo company eyo naye nga twedde baali bakikola ki bakintunuzamu naye nga sinafuna muntu akolaki akingaziza bulungi nemugamba you think you can make it nangamba yes netutuula nendetayo nze nasooka noleeta sente nagattako obutonotono kuba by then ala nali musinga ofuna sente nali mu kyumba kyange afuna miliyoni zange 2.5 yali $9 fabrika batumirako abaana b'ettaki abali mu fabrika awo mwenna okumeidani sultangazi konya mwenna batumirako aksarai mwebale nnyo ekintu kyemutambuza mwina okutoba Uganda ebintu bitabuse naye nga tubaagala nnyo era mwebale kutulaba oyogedde ku linnya lya Alan mbadde sinnatuuka kulireeta olwo be wali osindiseeko already eyo video gye wali omupromotingako wagidelitinga oba ekyaliyo just like nga bwe nkugambye Alan yasanga in business njikola ye nakingamu nenkimusomesa nemunyonyola and by then I was working with someone gwesobola kwogera cause abantu abamu tebagala nnyo ebintu byakubateeka mu cameras ate asobola mwogera nga tanzikiriza I first get permission from him nga yampa visa like nga bambe visa zitambula actually until now ye muntu gwenkola naye nga mpa visa kati kyatuka ekiseera netu like Alan nga tuli ba mikwano by then netuka ekiseera netufuuka ba lovers netubeerawo ne paka etwaye netutenkanya kwatu ekintu kya company twakiterekera ebbanga lyali ddene sigamba nti oba twakikera bugeze tukola kikuba okugulawo company mitendera giba mingi mugoye ebintu ate nga remember me and him by then twali eri Turkey nga alina okututambuliza empapula ali luddawa ali Uganda and by then nze mmanyi ebintu byange mbikola ngene nagamba nti brother wange yanziba mu man siagateeka muntu wa family mbintu byange nti mmanya omukwano gwange ne bwana nziba oyo mba n'olukusa olumusiba
oba okumufeesingisa amateeka ate kyesobola kukola ki kutuusaako muganda wange yensonga kinze siteeka baganda wange mu business. Okay. So Alan oyo abantu bw'abanga yabayisa bubi beyayisa obubi oba beyafera oba tukitwale beyajjako ssente oyina compensation gye wabawa? Nga tumaze okugulawo company eyo si yawala nnyo twagigulawo nga tumaze okugoba ku papula zonna ezibigulawo. Of course, I'm a director. Naye yali director ne mutekawo nga director cause jukira twali mu love. Of course omusajja n'omuteeka. No signing ali n'omugamba nkuwadde byonna ne company njikuwadde. Sajimuwa. Kubera senga nali nagimuwa senga nange senga saa zino sikola ki sigituddemu. Naye namuteekako like nga ko babira ko directors. Nabeerako naye ebyembira kwa munaye tetusoka kebera mitima. Ebanga linamala naye sijja kumwogerako ebibyerere. Kalombulire waba compensating abaana oba tewaba compensating? Abaana naba compensating era abasinga obungi right now bonna batambula. Abasinga obungi gaza abaana kati bataana tenga nabo they are on pending. Okay. Alani bwoba oyina abantu bewafera ssente ez'okugenda ebweru nga mubayitira mu Samusha namwe abadde bampandikira nga mubiŋŋamba kansuubira eno video ebatuuseeko ajja tubuulira we munamusanga oba you can still contact me ne twogera naye direct bw'obanga olina obukakafu nga kituufu mu biseera ebyo hayati yakola kisaagala byambu ate ekyo njagala tubeere clear njagala nnyo ng'ojja ng'olina evidence kyova olaba abamu mu inbox mbagoba bintu bingi ebitambudde ku social media. Ngambe twagulawo company eyo actually njagala kigende clear fena twali eri nga tukozesa omuntu ali e Uganda like wereza passport yo wereza nini namba wereza biki nga omuntu abitugoberako ali eno. Remember nakomako wano mu gwe 10 eno naye saalawo nga ID yange natera okuggwako nga n'okuddayo nkole ki I renew my ID kwa yogerako eno mbasi yasobola kola ki kuddayo nga nina okuddayo mbangera saalawo namalawo ennaku azaalinga 8 nenzirayo bwe naddayo nagenda nalekawo abakozi nengenda era binga bitunga bitambula bulungi nemgalani things are going well netutula netuteesa nemugamba tugenda kubanga oddako ewaka like ng'omuntu tugenda fena kwekubira eno omu wanabeeranga e Uganda nga tomulala asigala ettaka nga alabirira abaana omu bwadde ettaki nga tomulala fena tubeere nga tutambula bwetugwe ogenda nze bwe nkomawo naye lwakuba ebyembi alani yali talina kemuliki oba residence permit yeri nga bwakoma watalina kuddamu kukola ki kusaba buto kati nandekayo eri bwe twamala kutuula kuba yakomawo gwa 11 nze naddayo gwa 10 naye bwe twatuula nemugamba kati genda obeereko ku office like nga nze wendinuwinga ID yange like ID yange bwe naakomawo nange ate nkomewo nga naye bwekola kuyokuddamu okukola ki okufuna passport endala kuba passport etakyasobola kuddamu gitambulirako naakomawo bwe yakomawo since then ebintu nebyonooneka awo wennyini Hayat ebintu bya Alani okuwasa oba okwanjula bikusangawa? By the time bwe twabira kuba ekyamazima manyi sirimba njogera kati ng'omusezi agula essowaani agigule nti ngula essowaani ngenda aliirako muntu twali fenna kyesigenda kwegana titwali tubeera wamu nga kangambe mwami na mukyala cause right now ndi muzito ate omwana wuwe twabeera naye sijja kulimba nti banga inamala naye cause we are almost making 2 years samukwatako Alani ngako kutira ku simu kwa Alani simete yali mu password naye yange teyali mu password sijja gamba nti oba kino wabula yakanyanga kimuti nayinako omukazi naye twakola ki twayawukana okitegeera ngamubuuza naye gwe twalina mukazi biki nga omanyi nefe abakazi boyagala okumanya amazima namwinako naye omukazi twakola ki yamusaba twayawukana yensonga ki najja nekukyeba nga njagala mwesonyiire ddala namugamba wange kuba nange era nange gusigwe nasobola ki nange yansanga nagwe nakola ki boyina nange yansanga nagwe nayawukana naye nga nange na moving on like tugamba okay both of us fenaka to moving all let us start our life and everything was fine netubeerawo nga tubeera fenna kati nakomawo bwe yakomawo twali tulina jjuka lwe nakomawo mu gwe 10 twali tulina apartment nga twapangisa nakomawo yatuukira waka era ngera tutanja okwogera ku video call ngera ali waka
nga tubeerawo ng'olabye ddala omusajja alina amazima okitegeera nanko gamba abaana ani yakomyewo mugende kuki office naye nga nze simanyi ne tubeerawo kati natuka ekiseera ndooza nga ali mu mikolo gye gimuwuuba ekiseera communication etandika okukola ki etandika okufa olwo oli ttaki ya ndi ttaki naye before nga tannajja twasooka nze manyi wemba ndi n'omusajja banga tuli kuteekamu kagundi twasooka netugenda mu ddwaliro ku Bahati hospital nemugamba nga tonaba kudda Uganda saagala twekwasa kuba naye nkuma Uganda nina okukebeza njagala batukebera ebintu ebyo bankebera olubuto ne sirimu tugende okuba nga this gundi gye tugendamu buli mu ogenze waka kuba simanyi nange saa zingenda kudda Uganda ninda ID yange tumbande status buli mu gye tukana kasaake period gye tutagenda beeramu buli omu nga ategedde status yamu ne tugenda ku Bahati ne bankebera nga olubuto nga ndi lubuto naye nga ffenna tuli balamu nga tulina like anything nadda nasigala nga akitegedde nakomawo Uganda nange ne tubeerawo kati complaint esitandika okujja shamusanze bansudde ku embassy shamusanze alani yakozebwa ati shamusa kyonna kati ng'omuntu nga ntwala ne mugamba kankikwasaganye n'oweereza omuntu message ng'obimanyishidde obeera ku kyeyo ogenda omuntu ali Uganda omuweza message tagiddamu omuweza message agisoma tagidda agamba oyo muleke ebikigenda mukwasaganya negenda okulaba nga kikoze kisuse kati ono gwe nalekawo secretary saamanya nti banzanya yali muki muganda we yaddira muganda kati ngenda okulaba ono secretary mbuza nga ndaba ala ntakyakola ki takyanzira mbulungi message gwe kudda ku secretary mubuuze ki ekigenda maaso ku office complain nga zisusse namblockinga awo nambanya ntwalo ekitali kiki there and then nagulawo ticket eddako nenenya bwe nakomawo Uganda ala nisamusanga yeewaka eno ku apartment gye twapangisa samusanga bwe samusanga we nemukubira ku namba yange nemugamba cause we nali nkomawo emigugu gyange gyabulya ku airport nensigala nga bwendi ate nga ndi mulwadde nentuuke waka nga taaliwo kwe kubuuza landi odono yalazeewa nti amaze ennaku nga 3 takola ki tasulawo kwe kumukubira esimu nemugamba ala nemukubira esimu zange ndoza yalaba esimu nategera nti ho shamusa akoze eki kiyidde awo tuli ku live ya Uganda ku kyeyo mwenna mubadde mulaba Hayat nga atrendinga ku social media biki byaliko buzibu ki obwagwawo Hayat yayina ba baby wali yayinayo n'omuzungu naye tetumanyi oba byakoma wana ebyo najja bitubuulira byonna ajja bitubuulira tetuvaano nga tetubitegedde mukubira aganya okwata mukubira nga takwata simu nensulawe wa neighbor wange nena mweza mze nemugamba manyi nkomeyo wakana tulina kisumuluzo ebisumuluzo wange nanabyerekera kano ka sister kange akato ate nga tekaliwo nga saagenda nabyo kati nemukubira nemugamba namweleza message nga takwata simu nemugamba manyi nkomeyo naye emikugu gyange gibidde ku kisaawe jangu mpe ekisumuluzo njagala kunaabako nakola ki nakwambala nalindi awo nakuba natuuka ku Saturday natuuka ku Sunday ku makya olunaku neluggwako nga tazze then kumande kumacha like nali nsuze wa neighbor yajja kumacha sanga 10 nayingira bwe yayingira kyasooka okukola kumenya case nabamu empapula zange eza company nadduka nazo naddukamu ne with some of his clothes nadduka kati abaddu agenda landlord wange okwesona ngambo manyi nti landlord nalimaze muyitiramu nangambulidde emize gyakola abadde aleetane n'omukazi aleeta nemubuuza mukazi nanga sisobola kubaawula sisobola kugamba nti okwada ayitawo w'abaana naleeta omunyarwanda naleeta biki nga ngera omanyi omukazi nagaa natomera ki kino nambuuza mukazi kikubonna nemugamba simanyi like nga landlord ambuuza ye bwe yandaba ate yambuuza nze nali manyi naba okoze ye kati namugamba okay baba agenza it's fine like nemugenda namugamba nasookera ku kesi yange kuba nagisanga teri safe nemugamba ala ndi otutte empapula za kampani esimu yagikwata nga maze omukobera nemugamba otutte empapula zange za kampani byonna bikole naye kumyawo empapula zange za kampani nga nedda ntutte wano ngoye kuba engoye ekituufu yali ezimu azirese tutte wano ngoye zange kuki ku dobbi koza ngoye enkomaawo nemugamba ate empapula zo tutte zaki za kampani kuba omutima gwo gwankuba nangamba tugenda okwogerako nze okay ntuuka ku ondi audio nyina mu ssimu yange nga office tebanzikiza kuyingirawo ani atakukiriza kali akawala kalinga ka sister ke nakamba ntuuka ku office ngamba nagenda you're not supposed to enter here toshalina one of nice banembuuza mukwano
nali ettaka badde ngoyogerana nangamba ntucha nawe obuvunaanyizibwa eno kampuni tekyali mikono gyo konze okay singa omuntu akako embeera yasirika n'enzira gyenzize katujjukira abaana ku social media babalabye nti nkoze eki nti nkomyewo nga bagenda ku office bategedde bana abadde complaininga bana abamu natukisa ne mbagamba temuddamu kukolera Uganda kasita nkola ki kasita nkoma I'm going to fix everything nkomawo tukabanga n'okuyingira ku gundi tutolina ano obuvunaanyizibwa konze nasirika jjukira empapula yakoze eki nga mkusina wenjogerera ngabana bamubanga mbagamba nnyonnyola kubanza simanyi kukwekana abana nabanyamaza ne mbagamba ekitufalani yakoze eki yanzibye naye ndaba nnyo ng'abaana bakusabula ne mbagamba ekitufu bakoze eki banzibye naye ndi mu kutobakola ki kaba nti tugenda bikkiriza abana nga bagenda ku office nga bakola olutalo ala niyankubirayo ekessimu nga Shamsa nkwegayidde jangu ku office nga mbuuza nkole ki nga jangu okuddiza kampani yo abaana batuli bubi jangu oyogenda bo bakakanye nze ndi muntu atalemera ku nsonga era nali gye nali nenzija ntuuka nga Shamsa kati ntula kanene akayenje akawala kali katuddawo akakali kaganda ke koyitaka okayise kaganda ke akayenje sobi nga ate mukazi munnange okitegeera yali mukazi munnange ate nga buli step yonna yonna gye natwalanga mu maaso yali agimanyi kati ntuuka nga atutuuza ffenna ba CEO basatu abaana nga mugamba ffe waba Shamsa tali wano tulina kyotugamba kwata sente zaffe okole ki ozituwe kuba bana nali maze banyonya ekintu nti munaye nange nasanze bakoze eki banzibye nga atuula nga abaana bonna baaliwo ate sina muganda by the way ddala she's just a cousin sister sebo nga omukazi ala yaddira oyo sister we sasa n'aleeta mukoddomi we like nga office bagifuula ya family addidde cousin we ataddeko ate n'omukoddomi we muka cousin we bawa cousin we nga bagamba ala nga mugamba ababulire ekituufu namugamba na kintu twakikola aba ate no business wansanga nayo just tell them the truth kintu kyeka kyanyamba nabagamba amazima gali nti kampuni eno syange yono mukama waffe brabra nababulira amazima era nasooka nalemerawo empapula nga lwaki alemera empapula balemera empapula nga zirimu ssente nnyingi ezibanjibwa ssente z'abaana nga nnyingi ze baalya nga tabaana tebanakola ki tebanatambulamu nga bali ku pending awo tebatwalangako na ku embassy bamu baba wa visa ez'ebicupuli okitegeera kati nga omanyi omuntu dokunywa mu business otuuka nobagamba njagala kulaba like entambuza y'ebintu wesibadde mumpe procedures ezibaddewo bibadde bitambula bitanjagala kulaba ebibaddewo I cover up the backlog nga bagaana kabona bana bayokulunta tuwe mu weekend tumalo balancing ebitabo wiki nga njibawa nga nsigala nzija ku office wenzikakanya abaana ngamba weyo okubina gino okulaba kikoze kisuse kumbe bali mukundi ekadde bali kuchenjisa ki bipapula bali kujjako like bobe jeko nange ba like for me they push me out nga bakola ngendo tuka kumpapula nga bakola David papula ebijingire nze Shamsa remember I wasn't here in Uganda if we are directors obanga naye waliko nga co-director we have to sit as a company ne mutula ne mugamba kino na kino nzo bagundi ne gundi I'm withdrawing out they didn't do that tugenda okebera sente nga badde baziteka ku account ya muganda we okitegeera we have a bank account twina account ya company why do you have to put the money ku sente ku gundi yani ya muganda kabina nayi babuuza nga tebalina kye balina ku Shida Cruise wano wobisanga temwerabira ku subscribinga emboozi ya Uganda ku kyeyo tukyalina Shamsa nga atunnyonnyola embeera gye yayitamu ne Alani ne gyenvuddewo yena wano gwe tuli banaye munatusonyiwa akakuba ko katukutte naye ng'ekintu kigenda kweyongera nga kigenda mu maaso Shamsa oyina buzibu ki n'abantu abakakiiko k'ettaki ekyamazima nze Shamsa sina buzibu na muntu yenna koze banga lyemmaze ettaki siyombangako na muntu si like abantu munaye bantu balina engeri gye bajjamu ne hatred gyabwe balina engeri gye bajjamu ne like omuntu kuba abantu always they hate me without reason because wakera kumakya bagenda akakiiko k'ettaki nababuuza Shamsa yakola ki they don't have it era olunaku lw'ensijugala nagenda akakiiko k'ettaki ku UCT yali mwana namukolera residence permit bwe namukolera residence permit nenteekayo sente zange omwana kuba abaana basinga obungi mbadde ngamba akolera like ng'omukoya nakusasula in installments bwe nti we mbadde nkolanga ala ntannabba abaana
kati omwana kolo naku yagenda najjayo ID nadduka baja ID nadduka ngajjukira ali asula wange ngengoye ze ziri wange omwana najje wange bwe yajje wange na sabengo ine mugamba nateka mu sente zange sinza kwata bintu byogogende botyo nawe okimanyi fina tuli kuchayo tukola kituyiya nze nko sente gotambula ngatego kiwalo yagala okifunye otambula gende soko onsasule sente zange bonsasuleko ku sente zange nakoera mu permit okoleki otwale ebintu byo omwana naga nantwala ku UCT ngatuka ku UCT nga nabo bandinako obukuku bwabe kyamusoleta abaana kyamuso tumaliddewo emirimu kyamusa bichi nenga ekyamazima kino njagala kyogere nga tudde ne mu kamera si buli mwana gwempikinga ku kisaawe kyamusanze mba gwembadde nga mpikinga ku kisaawe kyamusanze mba mutute I always go to the airport oba mbadde nga ngenda ku airport nogenda ngo kimya abaana bo nga basatu oba bana nodde bakana abaana musanvu naye nga abaana basatu si babo abaana batika abantu banje taki batika abaana ne batuka ku kisaawe ne basiraniraawo natuka ku kisaawe nakula omuntu essimu nga teyaze kumupikinga wamu ne bajjako essimu amu natuka ku mwana agamba batolina matooke sinaje enkulaza batolina musende sinaje enkulaza kati nga nze kubanza omutima gwange saagalanga kubula muntu nga abona ngeje mbona abonedde nnyo ku kyeyo nze nga nkwata omwana nga nkolaki nga mutwala ekyo kakyokka nga waliwo omwami awo ng'agamba nefudde wakakiiko naye nga tetoba wakakiiko era tuzze emirundi mingi nga tulaba ng'otimbibwa ku mitimbagano gy'ettaka nga bagamba nti obaddenga nnyo oleeta abaana mu bukyamu abaana obalimba ssente simanya buli mwezi bafuna miliyoni simanya 3 simanya 5 simanya biki bituufu era biri bitya tutangazeemu. I'm always polite and blank. Abaana bentambuza abaana ben connecting ettaki era sibambaga baso katasolako katini ku sente ze tubasaba omwana amala afuna visa nalyoka amalayo sente bamala okumalayo sente omwana oyo mutwala muketaringa ticket ne mutwala omwana ewe mutuusa wali eri mupikinga ku kisaawe nze kennyini akasala kembadde bakengenda okubeerayo katulati na waliyo brother ngeri gyendi e Uganda nga nkyamaliza bino ebya company na n'okufixinga abaana benasanga alani yabba nembi fixinga bwemba pikinga I cater for them for 1 month ngomwana mulisa omwana nga muyambako okufuna residence ne okumubeezawo like mpolampola paka wamanyire embeera nendyoka nenda banga ali stable abewagula nebewagula kuba funa tuva mu family zanjawulo ate buli omu baba n'ebigendererwa bye waliwo abatuuka eri nga yeti yali afa kutuuka ngolodi alinayo mikwano gyayo kati waliwo abaana gwe nagenda okukima ku kisaawe ngaya ngamba nze sina gyendaga nawe nina omusajja wange nkimye kati omwana ngo oyo kanti tosobola kumwetungako ntugende of course olina omuleka nakola ki nagenda though sometimes era bansumbuwa nti nkesi bwafuna obuzibu era akubirani and I'm always there era omwana wajja nangamba Shamsa this and this I come out nera akubanza nange nyenyini nkibuuza abantu b'ettaki kuba bandisa akakanja nentula mukamera nembabuza abantu b'ettaki abadde nga bandisa akakanja nange nkyebuuza sikitegeera era kimanyi ekyasinza okuluma abantu b'ettaki tebagala muntu ayogera amazima ate buli lw'oyogera amazima at the end of the day ne bw'okola otya ng'obeera omubi. Tunula mu kamera otubuulire lwaki oyina abalabe bangi Samsha walyaki social media yona buli wamu bakuvuma kiki ennyo kyegenda okuddamu kikino omuti gwonna buli gubeerako ebibala ebirungi teri ayitako kubona takukasukako mayenja that means nina ekyo kyendimu abangi kyebagala kyebatakolaki kyebatalina tosobola kuba gwe weebuuze lwaki abala kuba tuli bangi why Shamsa lwaki nze it's because I'm unique oba sikyo nina bingi bebagala ate nga si bati ebakola mulaba omuntu nga alina kyakusinga you have to just befriend that person n'omufuula mukwano gwe instead of hating him because abasinga obungi ate they hate me nate muka box bajja ne bakola ki nga tebanneetaaga okita Hayat tusaba oweereza obubaka eri Alan akulemesezza embeera talina mbeera gyannemeseza actually mwebaza the setting abantu ba hating and besides that kyenyinza omwebazaako to be honest anfudde omukyalo omuvumu okitegeera ate afudde omukyalo omuvumu I'm so more like I'm so strong n'okusinga ate wenali wenakola ki wenali kuba yes all along I've been strong but kino kinyongedde okubeera strong ekisookera ddala akaseera kano kempiseemu shida yes kadde kakusomoozebwa nti omusajja yabba ssente z'abaana ate nga yetata omwana ate nga yetata omwana gwensitudde lwokujjako okusomozebwa kwenfunye nti omwana mba ngenda mugamba which is fine
okuja nza okusomozebwa kwe nafuna kwe mwebazaako mu kaseera kano ke mbadde mutegedde baani bannange ntegedde mikono gyange emituufu kuba ekyamazima akaseera ke mbaddemu kabadde kazibu bwe kubyamu nawe akafaananyi osanze omusajja akubbye sente talina kyamakulu kyasogozeemu nti oba kiza magoba oba ki akikozemu ebintu ebitaza magoba cause right now last time twali ku poliisi ng'ate yegayirira nze nkole kimuze ku mulimu tuddemu tukole ne mugamba gweosuubidde nsobola okutuuza ku ofiisi mwana ki akyayinza okuteekamu ekikumi kye kuba n'abantu sente z'abantu zobbye cause senga nze nali mukazi mutiiti senga ne ku ofiisi sikyatuulawo bubaka ki bwe wandyagadde okuweereza mujjawo kuba lindako mujjawo abadde nga akuvuma ku TikTok ebintu tubiraba bubaka ki bwe wandyagadde okumuweereza nti kituufu baamuwasa nakutwalako omwami umuweereza oba ngenda sooka mmanyewo ekirimba okuntwalako omwami teyamuntwalako it's just because omusajja yali mulimba nze siganye taata w'omwana wange gwenda naye lwakuba alina ebintu bina mulimba mufere mubbi muyaaye si mulambulukufu naye kinkwasa nnyo ensonyi okuba nti ate ye taata w'abaana be tulina kuba nze teyaŋŋamba era nze omukazi naye namusanga omunaku lwange omundu gwange nasooka omusanga ku poliisi twali ku poliisi nga tudde munda babiri nze nga mmanyi osi kuba mukyala mukulu like nali jjukya nali muzito like ne bagamba abapoliisi omwana ono ekyamazima nali manyi osi kuba abapoliisi bampita bagamba mukyala Alani jankoye nedda ye nasituka nedda nze mukyala we konze nentya okitegeera nentya ng'omuntu nengamba kati aliwo namanya nti Alani alina ki alina omukazi nengamba bw'aba ye mukyala we it's okay let her talk omukyala we yagambye era tugenda mu mikolo babiki nengamba Alani wabba sente z'abaana kuziteeka mu mikolo all along wali oliddawo okwanjula omukazi okusooka atobbe sente z'abaana ng'obadde ku kyeyo actually nze kino ekintu tekyannuma nnyo era naye yali akimanyi nti nze abasajja tebamalamu abasajja tebakumalamu tukosoke tukome awo tuteekewo abasajja tebakumalamu wayina omweru oyo gwe tolabanga ku TikTok yaddawa zekamaleyo shida omukyala oyo kozi ongambye anvuma ku TikTok akalowoozo ke nnyinza omuwa nze nkyali mwana muto kuba ye mukyala mukulu ekyamazima era sikerangako ku makya ne muvuma era nze I'm not kind of a person to mmanya amazima ngera bagambye olaba nate omuzungu yali ampa buli kimu sikwatagana bintu birumya bulamu bwange ate saaga yatambulira mu bulamu bwa bulimba era bwe namanya ala nagamba mbeera abakazi babi namugamba no baba ng'oli mukyalawo even you are going to mugenda for introduction kyalina kyenkwetaaza wabula nkwetaaza ekintu eki okwate sente z'abaana ze wakozesa kuba naawe ekikubyemu akafaananyi oli muzito omusajja akubbye sente sizizo kale ayinza okuba nzibye nga nze yandinzibye ezange ate natabba z'abaana okitegeera kyekintu kyokka ekyannuma naye kino nti musajja kuba kati olaba taliwo sirya olaba sinyirira onyirira ogulowinza osinga naffe abatalina stress gye nalina just y'abaana kuba nalaba nga abaana amaziga ge bakaaba era ge ganteesa Alani mukomera kuba nalaba abaana nga siga nasaba bafikisinga bonna omulundi gumu okitegeera era mu baklayenti bange bennyini mwe muli omuntu eyanyamba Alani okusobola sasula sente z'abaana naye nze kyenyinza omugamba omukazi let her feel comfortable let her not feel insecure ekyomwana ekimuluma cause last time yankubira esimu direct ngamba Shamsa omwana oyo kakasa omwana wa Alani biki tumutwale ku dyandi nga n'omwana nakola ki tanabafuluma kitegeeza ajja alitakola ki omukyala yeefuge bannaye okitegeera you have the man yani eba jagalira ku lubuto I don't know cause yankubira recently mbomwana tumutwale ku dyandi she's that kind of a person akubira esimu nakuvuma she's that kind of a person nakweza message nemugamba mukyala nze nga sikunoonya lwaki onoonya okitegeera nze ndi bulungi n'embeera gyendi nze nkyali mwana muto siri mukazi mubi nkola sente zange I can support myself kosikira nko kumbacha namugamba tuweereze kino oba nyamba ku kino kwa naye akimanyi ndi mukazi mukozi era kinyinyi era alikupolisi yange ashamusanze nkumanyi you can make it and I've made it because right now company nagikyusiza nabona ba director nabajje ko bonna I made a resolution it's now my company holi nali namutekako ng'omusajja nti like biki but now sweet nekati yasigala kalimba ka tata wa mwana and I don't care ne watajanga tata wa mwana kuno mwana ense mwagala ate ense mulindiridde omukisa gunene kisoka dansoka kwetondera ba clients bange bonna be banyigizibwa nga sirokozera abandoza bakiraba kuva yenako mawo ebintu byaterera abana batambula visa zifuluma naye like menyawo kintu kyebagamba nti Shamsa yegatta ne bawe nakola ki nabba kisoka dada wete yali musajja ntuli bampeta
sija kikutiza nti yali baba okujjako kyenyizo mutaka kati kya tata wa mwana wange kyo soa kijja kuba kyajja kyakola ki kyajja soa kikyusa naye guys nga nali nti kuba nakoma obwenti shida kintu kinasooka okola nga ntegere nti alanya bya abaana nayita abaana era video jezi nagenda ku TikTok nempita abaana nengenda ku omukazi yarabanga lobola yarabanga aswaza bbawe nagula TikTok yange nasasula $2 ne bagibaninga eri enkadde bisasula nalabyo ina TikTok account singa 3 nine nera kuba katendala ndi kujigezaako kugizaawo naye ngo mukyala ye kenyini yasasula nawe $2 ne bagibaninga najja mu inbox yange yana mpereza nangamba ndozola kyenkutaddeko like ne mugamba nnoze n'abantu abangobe ne Facebook gendo ogibaninge cause nze mmanyi nina abantu banga bakola ki following wherever I go like senga nali nti nakwatagana mu n'omwami omu benze nkyalina vigundi yange yetaki nina kemuli kwenjagalira ngenda kaviza kanga ke Canada mwekali wenjagalira ntambula but nagamba let me stop everything era chova nagenda nga ku mikutu jange jonna nga buli mwana yasasula sente nga siriwo jangu ku office fixing everything in order okugira ki okulongoosa erinnya lyange olw'ensonga teri mwana yagendanga ku office nga agendawo anyhow they all went because of me always gava bakola ki and never zabaana bonna kuba shida tubadde wamu n'abaana paka tugusiza ekintu kino nga nwana n'abaana nga ku police tugenda n'abaana okusasula sente zaabwe ate nga bazijja ne bazikuddiza ne bagamba shamusa wakomyewo njagala era ontambuze no batambuzira batambudde bakoze eki batambudde alhamdulillah naye nga kampuni yo twagikyusiza amannya era mugenda kukalinnya epya liri namushaka naddera namusisiri yange namushaka siyagala kuteeka musajja mu business nenzira namushaka liri namusha mugenda kwa company mugiraba I made a resolution everything is new now erimu emigabo gyonna kati girimu nzenzeka I no longer work with anybody and I'm not traveling anywhere before fixing everything sitereza nga maze okukola kintu kyange nga kikoze eki nga kikomedde naye nga tukola visa ze Turkey, Canada, USA tukola Schengen visas abagashamusawo bonjagala tusangibwa ku Mabilis complex level 5 room number 26 alana abatanjagala ngenda I would advise them to take their dose bamire bulungi empeke zaabwe ez'obujja naye nga mu nsi muneno mwebuuza lwaki kyamusatu muvuma naye akyeyongera mu maaso be banfula kyendi banfula kuba buli banvuma nange mba njagala mbalegeko nti I'm strong okitegeera ate ekyo kimpushinga nga gye kimpushinga nga they attacking me kati baba bantakinga to put me down ate nze mba nina okulwana kola ki kwalaga nti nabo balina engeri era by the way mbeebaza tibalina engeri ate nabo gye bammakinzemu okuba strong n'ekirala nkubiriza bannayuganda abaana abawala bakole nnyo bave mu bintu by'okuddaala ku social media okuyomba n'abantu bave mu kuwala n'abantu kuba tomanya muntu gye yava mutulabira neno weegomba omuntu ono omwana olw'ekyo kyali naye nga tomanyi omuntu oyo ekintu kyakipushinza ate okutuukawo tuyita mu challenges nnyingi tutoba kasitole kange kati nemukawulidde tuva wala naye gwe ozebuze osanze ku social media omuntu oyagadde omusule wansi nga tonaba kwagala kuteeka muntu wansi soka weteeke mu ngatto z'oyo omuntu ogambe in case senga kino kintu bakikoze mwana wange obanze kuba ffenna tugenda kuzaala tuli bazadde yandibadde awulira ate bantu bayiga okwagaliza bafune fana tamu tetufuna nti oba ki tufuna nasonga twagaliza buli lw'ofulumya guno katonda yagamba ofulumisa guno omukono guno guba gukola ki guyingiza ensonga lwaki abantu amu tetukalira nti twagaliza abalala twagaliza abantu buli lwoyabeera n'omukabaka katonda akola ekintu kuva akebeera mu mutima gwa muntu buli lwakulanga nawe omutima gwo mulungi akuwa bave mu bintu by'okwalana n'okukola entalo banneebuuzeeko nze siri muntu mubi bagenda bettaki bajjemu olwo tebagendeyo kukola ngambo na kuzungazunga bwe tugenda ku kyeyo mulekera okwegatta ku bantu osanze omuntu ku kyeyo omweripyeko talina future osanga omwana ku kyeyo nga yavaako nava ku biru ebibatutte bwoba ogenza okukola do what has took you there because at the end of the day nyonyi wagirinnya bwomu era ogenda fuluma bwomu bagenda kubuuza kyokozeyo omu tebagenda kubuuza na mulala naye batukeyo ne begatta ku nkwayaguza abaana ne tukesa at the end of the day ng'oli down nga tetebakuyambye nenze eno challenge njizeemu bingi go ge mazima nebaza bambi abangoberedde bana eshida nebaza abantu abambereddewo abangumiza like mwaka akaseera kembaddewo abantu bangi abakyala bangi ab'enjawulo besimanyi nakumanya nebazadde yasenga kawoomera kuba ye yansulako like bwendwala kuba kumpi kawoomera ya nebaza buli omu nina naalonga awanyambako omukyala mukulu nebaza abamu tebagala batekanya okukamera sigenda bogera naye nga bakimanyi nabo bonna obatumidde bonna mbatumiddeko naye ba clients bange bana ebyebala ennyo emusunga ebyo nga byakomadda
nenga ba client bange mwe bale kunyaga kwa shida ekyamazima kintu abantu bakyampagira bajja era batambula kyensinga okubebaza ku Shida Cruise kwe kuli emboozi ya Munnayuganda ku kyeyo gye tusembedde nga samsha atandise otusabulanga bwatusabula wali ku TikTok basi mukwano mwebale ku subscribing mwebale kutwagala wano ku Shida Cruise wenkuletera emboozi ya Munnayuganda ku kyeyo travels tuzikola abana ba Netherland tujja tuli mu class naye nga mwena aba Swedish tubatumiddeko buli atwagala era banange never judge a book by its cover kantu ako kakaddiye naye tukyakalemerako mbagala nnyo